Muhammad Kakiika ayongedde okubalaga engeri gy'ogattamu olubaawo ebintu ebisomesebwa ba professors eri mu bibiina n'okubitwala mu field. N'akutwala mu field nga gyakutwala yeeyo nga kyakusomesereza eri ku lubaawo okirabako wano. Tunuulira omusiri gwa kasooli guno. Guno gumu naye ng'eriyo n'omulala eri mu lusanja. N'atakoma ku ekyo n'alagira nti ate bannange wali twongereyo kooko okutundayo ku miti, twongereyo okusaawawo, twongereyo acres endala 20. Bannange abatunuulira omusajja ono ne mwebuuzanga nti naye abanga aseka ki? Bw'obeera ggwe n'oyita mu musiri gwe ogwa kasooli okuva eri n'ogutambulamu n'ogutuusa eri kilomita 1.5, n'oguva eno emmanga emagaribi okugutuusa emashariki kati eri gye bongera okulongoosa nga ziri kilomita 2. Nga kasooli ono omusimbidde mu phases nti oli mukulu nnyo ye yasooka. Wano wendi ono yaddako. Waliwo ali waggulu eri ku kizimbe mutoototo. Ne wabaawo oli ayongeddwako awo yakatandika okumera. Ate n'oba ng'okiryalingayo another 20 acres nazo zisimbemu. Toyise emikono gyo mu maaso n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamiina. N'oyongera n'ogamba nti insha Allah Mungu bw'anaaba atusaasidde tujja kuggyawo kasooli abantu gwe basobola okulya tukoleko n'emmere y'ebisolo byaffe. N'otunuulira abakozi bo bonna nga beenyigiddemu. Naye ng'ensimbi ezo togenda kuzibba wantu walala. Mbadde nzija wano omwami JB ne mukyala we baakedde ngira bazze kwebuuza. Bandabye ndi kagaali kange ensotta. Naye musajja gwe weesiimye. Obulamu obubwo bw'otambula nga toliiko escort, toliiko liidika, toliiko ki. Naye ng'oli mulamba. Naye n'otunuulira nti omulimu guli wali okugukola. Tolina banka ya muntu gy'omenye oba seefu ya muntu oba totadde engalo zo mu kittavu kya gavumenti. Kubanga wali nayongedde kusalawo miti mirala. Emiti gye givaamu ssente ate ne gikola omulimu ogwo omulala ogweyongerayo. Naawe n'ofissaakoko. Alhamdulillahi rabbil alamiina. Abantu ne bayitangawo ku luguudo. Eggulo ekiro abasajja bange balango baŋŋambye muzeeyi buli bantu abayitawo bayimirira ne babuuza neffe tetumanyi lulimi lwabwe tebamanyi Lungereza. Naye naffe ennimiro ennene bweti naffe tetugirabangako. Bannange tulina okwenyumiririza mu bintu byaffe. Omuntu ali mu real estate nga naawe bw'otunuulira. Waliwo omwami emu yazimbye ekizimbe Entebbe. Nange nakyegombye naye ne mulaba ng'alina essanyu ddene nnyo garuga nga bakiggulawo. Ne mulaba ng'alina essanyu ddene nnyo ng'abantu abalina factories zaabwe n'alaba nga trailers zireese raw materials batandise okuzitikkula batandise n'okukola. N'alaba nga truck efulumya ebintu. Nga n'abalala bannaffe aba-investinga into liquidity products, government bonds, the bitcoin n'ebirala. Ne bakubuulira nti essente ezo zikola era zizaala bw'ozikolako leveraging. No compounding nga sente zo nga bw'ozirekayo tozijjayo bw'ozirekayo ogenda okumaliriza bwoti nga ziweze mutuumu nga you a millionaire in dollars. Ene Muhammad Kakiika naye n'abalaga
the actual and real leveraging. Omusajja n'akulaga nti giri miti giri waggulu nagisalawo n'ensimbamu emirala giigyo gizzeewo. Eno bumashini bukaaba ku giri egiri eri basala n'enzizaawo. Oyo kasooli mukulu asinga ono. Ono naddako omulala wuli ku kizimbe eri kiri ekirala kikyayimiriddewo. Salako kino zaawo. Leverage ki esingaawo. Bade textbook Mohamed Kachika ajja kubawandiikisa textbooks endala. Kubanga jo nabadde n'ab'emmwanyi. Jo mwanda b'emasuuti naye ab'emmwanyi saagadde kulaga bifaananyi byabwe. Naye baalabye nti omusajja ebintu ebiri akademiki by'otulaga nga tubisanze ku miti gyo gyennyini egy'emmwanyi. Olwaleero nkedde n'abamiti ne bagamba nti ssebo bulijjo tulaba. Naye tukirabidde ddala nti osimba n'osimbiramu ebintu ebirala n'osala n'ojjawo n'ozzaawo n'okozesa ettaka lyo intensively. Oli kyakulabirako kirungi ne tubonga. Ekyo bannange ngezaako kuyigiriza abantu nti olaba n'abakungu basazeewo okutandikanga okuva mu ofiiseezi zaabwe bajje balabe. Tukaabe nga tuleka munko. Naye abaana naddala abato ettaka ne bw'onooba tolina ddene bwe riti buli kookwatako konna kakozesenga okwagala. Gwe ku kasooli ono yenna gwensimbye gwe nnina. Ate kiki laba wali bwe bookya. Enkya omuliro olunaaba okuzikira olwaleero enkya nkumbi kukuŋŋaanya kutereezaawo nga tukabalawo. Ensigo nkyalina kasooli nina ensawo oba mmeka nina ndowooza kilograms eza kasooli ensigo kilozi nga 400. Pampu z'amazzi nina nti bw'aba asimbyemu kati anaamuyitako atya. Wapi bw'anaabanga enkuba ezikizzaamu naye nze nga nsimbye nga sprinklers zikolawo. Ekigendererwa kya Muhammad kuno kiki? Kwe kubalaga enkola y'ensimbi eri sustainable ng'oenshuaringa cash flow ng'atambuliramu. Kubanga bannange oba omukungu wa gavumenti obaani okulima ennimiro eno yonna nga tolina woditinze hands zo n'ogirima si kyangu ng'omusajja oli clean oli straightforward. Naye kisoboka eri omuntu oyo eyeetegekedde obulungi nti guli omuti gwe gulima wano naye ng'ate enzizaamu omulala. Nabagamba emyaka 2 we naamalirayo ekibira kino okuva we nakitandikira eri waggulu ng'emyaka 2 naye nga giri gye nasooka ate olwo gituuse okutemamu bu poles buno bwe bayita bu rafters. Yeeyo cash flow. Naye ate nga n'ebyo ebintu ebirala bitambula. Ente zikula, ente zizaala ennyana, amata otunda. Kyekyo kye bayita nze ku lwange real leveraging. Nga sirindirira kutunula ku my digital wallet ey'oku ssimu yeebembuulira rate ki gye nfuna. Rate eyange okufunamu kwange nze nkweditaminingira nga Allah nsaasidde. So si muntu mulala. Ekitonde ekya bulijjo tekinditaminingira wa gye njagala kulaga. Okuggyako ye nannyini eggulu ye kennyini. Amaanyi gange n'okulowooza kwange kwe kunditaminingira. Kyekyo kye nabadde mbuulira abavubuka abalowooza nti they are going to invest smart without working hard. You can tell me
The process eno erabikanga eri primary, eri crude. But someone should tell me who is smarter than the other. Omuntu atunula bwati n'alaba rates ziri mmeka wano bagaba mmeka wano bagaba mmeka sente ze n'azituuza wano. Nono omusajja agabanyaamu ettaka lye n'alibala. Nti kasooli ono sijja kumukungula mulundi gumu sisobola kumukuba. Bw'anaatuuka omulundi gumu ajja kunnemerawo. N'agenda ng'amusalaasalamu nti ajja kukuba sayireji okumala emyezi 2 nga kasooli tannamuggwako. Nti asala emiti ekibira emyaka 2 ng'emiti teginnamuggwako. Ebyo byonna byakulabirako bannange tubiyigireko ate era tubikolereko. Kyekyo bannange.